bowulira kiseera ky'okwetaaga oba ekyokusaba bwe kiba kituuse ng'alina obwetaavu muyambe lwakuba nti ekyenjawulo ku munnaffe ono agezaako okwekolera era agezaako buli kimu mpazi Mwami Sseguya ekyettake abantu bagalina okumanya ku kintu ky'ettake bwe kyatambula ogamba ndi bantu basonda ssente nagenda ettaka alongoosa kati lwaki asaba ssente akati Evelyn Lagu twasonda ssente tuzisondera ebbanga ddene ne zigaana okuwera bwe zigaana okuwera amafina tuwokadde abiri yabuta omukashi bambi mafina kakati bwe tumutwala ettake twamutwala ng'ekiseera kyayitako olwedde ng'ensigo esenseddwa nnyo nga takyayinza omubiri gwe munafu takyayinza kuwanirira operation neawulirizibwa okudda e Kampala era nga kyalina okubeera kalina kubeera ku dialysis paka mukama lwali mujjulula kati awo process eyo okuba nti dialysis erina okuba nga ateekamu kasente okugenda ku kyuma ekyo buli kaseera zisente zaba yeetaaga ekirala even kyasanze mu kiseera kino bapromota abazamu abamu tebakyamu wannyo balowooza munafu bayinza okumulanga n'atajja ku kivulu naye walla mpolampola n'agenda ku bivulu nga tebamulanze naye nga ebyo byonna abikola kuba nti alina obwetaavu dialysis yeetaaga ssente alina abaana b'okulabirira yenda okubeerawo ng'omuntu kyekimu ku bimukoza kati ogenda okwesanga ng'azze ku kivulu nga tebamulanze nakumulanga naye neebaza abantu bambi mutuyambye abantu bafuwa Evelyn ku stage akika sente akamu k'obuyamba olutuuka essaawa ekimwesa akasente ako ndowooza iraavu gye bamuyinako eyo tugamba no tubeeko ne kyetukola abantu bano bajje ng'ekibaleese tebannongoosa lwakuba bagamba obulamu bwange tebusobola operation y'amaanyi nnyo ku bulamu bwange nga bwe bakikola siyinza nakuwangala yadde emyezi ebiri kuganga bwe bakusala ne bajjamu ensigo ne bateekamu endala ojja kwongera okugonda ate nga noli gwabeera mpadde naye nerembera ensigo yenjona neddaawo sente zigenze nga terijja nebagamba nsigale ku dialysis kubeera gye baali bankolako wano era neŋŋamba kati eyaabo ate yabbeeyi nnyo erimu $3 olunaku neŋŋamba kanze waffe kwawana yaggwa mama nalwese bali ansasulira nakasero naye ezo sente zesisobola ezenakasera neŋŋamba kangende emulago gyensobola sente ntono kukuba yo tusasula kale emitwalo nga 2 buli lunaku lwogenda ng'ogaseko eddagala bagamba nti tosobola kuyimba Evelyn Lagu baweemu akapeera tukakase nti muntu ayimba bagamba bapromota bagamba munafu tasobola kuyimba okujjako Nobat Events yeyakkiriza otambula nange buli concert gyagenda otegeka nga nsasudde soko bakuberemu waliwo akayimba kali abasajja ke bawakenyi nnyo ogumanga n'enjala yo nokomawo nolya enjala ogumanga n'enjala yo nokomawo nolyewaka enumbeera nkulinze nokomawo nolya eno tolyanga tomanyi na gye biva Pozi Mwami Sseguya okuva omukyala yafuna obulwadde bw'ensigo abantu balina obulwadde bw'ensigo Mwami Sseguya abantu balwadde ate nga ebirwadde biva mu bitulya ate nga ku baana bato ogambye biva mu bitulya ngaki bitulya olubuto oyo oluusi abeera akaddiye nnyo omunnyo ogwo omubisi mubi nnyo omwenge waliwo n'abaana batena kubayita waliwo omwana kati w'emyaka 7 gwe baleeta abalwadde ate ekibi ekibi kiri ku kulwala ensigo omuntu bw'alwala ensigo tomanya nti erwadde tukuba togiwulira nti ekuluma ate ogenda okutegeera nti ekuluma nga ebitundu 5 ku buli 100 bimaze okubeera affected kati era ng'ebyo bizze mu health nsomesa omuntu amanya atya nti ensigo erwadde watandika kuwulira otya nti ensigo nawulira sissa nabeera anemic omusaayi nga gumpeddemu ate abantu b'ensigo abasinga tebaba na musaayi nagenda mu ddwaliro ne bankebera ne balabanga mutima gwe gunnuma ne batandika kujjanjaba mutima ate mawuggwe bwe banyuma nnyo ne bagamba kizibu kibira ddala ku nsigo mpozi nange ka sayansi ka biology akatono kenzijukira ndowooza ekirwaza ensigo okusina mugaye nti mwenge sukaali mungi biki ndowooza olwokuba ensigo yemu ku bisengejja naddala omwenge omusawo yagenda nannyonnyola nonya omwenge nga mungi kati ensigo nogissa mu buzibu eba ekyasengejja walagi wakuludi n'omusengejje n'atuuka eba ekyaliko oyo biya n'agoba bumale aba akyali ku biya wisiki n'atuuka kati ensigo nayo nekaluubirizibwa biba bikyaliko ebyo n'obivubiriza ne chips ezijjudde butto
ensigo negamba kirabika gwotukoyo so njagala kwegayirira abantu ngambako olabasebo ne banyabo mujje mupagireko olunaku lwankya ku muganzirwaza rooftop tugenda kutandikira ddala saawa 10 ez'akawungeezi zibali family esookawo ebazanyire bakwano bange bonna bagenda kubeerawo abayimbi bannakatemba okuva mu groups ez'enjawulo ebonies bakayimbira bannabosa aba aromatic bonna bonna bagenda beerawo nga bamperekeddeko bambi basaza bonna okumbeereraho nga bwe baali kujjako abali wabweru w'eggwanga mugwanzirwaza sintono okola atimata ejja kumala n'abali bagala okukola ki wali abagala okusapootinga nga bali wabweru waliwo abadde bajja bansapootinga okuba 0776 42 42 37 oba 0753 42 42 37 newoba oyagala kubukinga tebo y'enkya yakakadde anti 8 kati nga bwe twabagambye nti nno Evelyn Lagu wetuvaayo enkya olwokuna awo twolekera ate wa pasita Bugembe Hotel Africa. It's a holy weekend tandikawo Evelyn tudde wa pasita Bugembe tugende mukula amagati abajulizi batufiirira ndowooza mwebale nnyo kale tulage ku mama Fiina oyo kyeyakoze mama Fiina yemugenyi waffe omukulu by the way nja nsanyusa nnyo okulaba maama omukyalo oyo era mama Fiina mama Reisa tukutumiddeko nnyo omukyalo oyo atukoledde emirimu ne pasita Bugembe yamuguzeko tebo 2 namba zabukadde 2 oyo gwolaba tetumwogerako mukama mutwangaza akuberedde watya kuwa obukadde 2 katonda yamutwanga kirabo omulala kale musawo wa kinansi naye ate agenda mu bya Katonda wa pasita Bugembe kwegamba Katonda bwatyo tasusola omutima gwe mulokole omukyalo oyo mpozi era bwe tubasiibula tugenda balekera abe South Africa bannange mwebale nnyo okwekolamu emirimu chairman yawumudde ekibiina kya okulembeze bwayo ne sa nolekawo omutabani ne mutabani wa mukabya yakubyakavu tugenda balekera omukolo gwabe South Africa ne Umal akulira bawo ekibiina ky'abakanyama nabo basomeseddwa bakanyama mwenna muwulirize ebintu bino bwe babasomesezza tojja ku mulimu nga weegayagaya ng'oyogerayogera gyo n'abantu ng'obakeberawo okumala gakwatakwata omukyala tokebera mwami and vice versa wa omukyala oyinza okunkebera nonkebera mu ngeri takola ki babadde bakindi ne babasomesa so tugenda balekera abo abantu ababiri siibula Evelyn Lagu abakulaba nga mbasiibula nyongera bakoola nkya bambi mujje mumpagire ali ku muganzirwaza rooftop kuyingira emitwalo 2 5 10 njakusanyuka nnyo bbala mukama abankumi kale nange nsigadde Josephat Sseguya katulaba abantu abo tubasiibule tusenkane na mugongo lonki eno gikoze okutuukiriza eddiimu lyange kitatwatandikawo ekibiina eky'abannayuganda nendeka nga nkitongozza nti ekibiina kikola ki kitambula bulungi ekiseera kyange kyekino ngenda kukola ki kuwummulamu aganda wange vice chairman vice janguwano naye vice wange wayinusa era mbakakasa nti ekintu kino ngenda kimukwasa mu ntombole olunaku lwaleero nze ngenda kuwummula ng'ogjeeko ewa mujuva ebutambala oba embaale oba teri nsi eyinza kukwaniriza ngeri toyinza kubeera munnayuganda okugulawo wooteeri mu Amerika wadde okola obusawo obukaali nkulumkwaya webali gatta bantu muganda wange mukwaya naye mwami Kibongo ne ttiimu yonna mwebale gatta bannayuganda mukabya Junior omusajja alina hiiti alina emu yokka n'emaamu bw'anaaweza alubamu mumpeera akazindala omusajja oyo taata yo mukaabi oli owaffe siniyo owe Kampala oyo ye mutabani bava ku bugaali ne bavuga bima ng'oggyeko nabi abalala twali baana olaba ne Museveni kabe Bobi Wine semakula misa gy'oliwa